Esinkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obba ng'otuuliriza webale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Yonna gy'oli muganda wange nkutegeeza nti okola ky'amaanyi era gwasinga. Simanyi ludda wooli naye yonna gy'osinzira okubanga eddoboozi lino likutuukako gw'omu ku bakuumye amayengo gano okubanga gakyali ku mpewo gwe mukwano gwange ali eyo. Wenjogerera amawulire agava mu Democratic Republic of Congo, amawulire agava ewa Felix Tshisekedi galaga nti nno amagye g'eggwanga erya Belgium gamaze okutuuka ku butaka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo eri mu Eastern okusobola okulaba nga gatebenkeza emirembe. Kigendererwa ki eky'okudeployinga amagye ga Belgium mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo? Kigambibwa nti nno eyungudde military officers, Belgium eyungudde ba military officers ababalirwamu 340 okusobola okulaba mbu bagenda kubanga batraininga amagye g'eggwanga erya Congo gasobole okubanga gamegga abayeekera ba M23 kyekigendererwa ky'amagye gano. Naye wabula agali munda galaga nti olw'okuba nti nno amagye troops officers abadeployingiddwayo bangi 340 batiddemu nti bandyegeejinga mu lutalo luno wano ne bagenda ku front line ne batandika okulwanagana n'abayeekera ba ggwanga erya Democratic abayeekera bagundi ab'eggwanga erya Rwanda aba M23 nga bwe kyogerebwa nti nno Rwanda ye supporting abayeekera bano. Kigambibwa nti nno drone saako ne tanks zibamaze okubanga ziba droppinga okusobola okulaba nga baziwerekereza okusobola okulaba nga zigenda ku front line gwe mukwano gwange. Masekati ng'amawanga gatudde ganoonya ceasefire, ganoonya peaceful talks, Belgium yeeyungudde esobole okubanga egenda etaase ku President Felix Tshisekedi. Abayeekera bano bamufuukidde akayinja mu ngatto ng'omukwano gwange ampuliriza. Jjukira nti nno Belgium n'eggwanga erya Rwanda kati tebalima kambugu ate nga Rwanda bagamba nti ye backing abayeekera bano aba M23 gye bavuddeko emabega nkujjukizaamu katono. Naggambye nti nno Paul Kagame Rwanda yayisa ultimatum oba ekiragiro eky'essaawa ng'abawadde bonna ba diplomatic officers aba Belgium bali mu Rwanda yabawa essaawa 48 okubanga bakuttemu engugu zaabwe butaddamu kulinnya mu ttaka lya Rwanda. So ne Belgium weetyo kyekimu yagamba nti nno bonna buli kiisi omanyi nti olina ennyindo nsongovu ogenda kubanga olekulira eggwanga lya Belgium. So tebaakomako ekyo kyokka wabula n'embitongole nga UN bonna baabagobamu nga bagezaako okubanga balumiriza Rwanda okubanga ebacking abayeekera bano aba M23 n'okuyiwa troops zaayo mu Democratic Republic of Congo. Kakati amagye ga Belgium galabiddwako nga gayingira enkambi za Democratic Republic of Congo eri mu bitundu bye bagenda okubanga batrainingiramu amagye gano. Jjukira nti n'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo waliwo eyambuuza ekibuuzo nti waki manafu nnyo? Munnange banafu nnyo olw'ensonga nti nno bano baali tebafaayo nnyo ku kyaku advancinga amagye gaabwe ebiseera byonna wabula akaseera ke baalinga batandise okubanga baadvancinga nga baba training ensukkulumu ate bagamba mbu Paul Kagame we yateekeramu omuliro mu bayeekera bano aba M23 ne batandika okubanga balumbagana barracks zaabwe nga ekigendererwa kya Paul Kagame tayagala abajaasi bano ab'eggwanga erya Congo baadvancingibwe olw'ensonga nti no bayinza omudifeatinga mu ntalo zagenda maaso n'okukola mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kujjukiza nti oli ku Yugi Updates TV gw'atannatweyungako kirira wansi olw'ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbagaliza olunaku olulungi era saako nammwe abagenda okujja mu comment section mbanirizaako nnyo mweraba. Yes, oli ku Yugi Updates TV kusinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe naggambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingibwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK,
abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo, mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV, mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza, mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja, naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, nawe nkutumiddeko ennyo, naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section, mwe abasharinga, abalikinga, nammwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo ennamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu, ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira, eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga, naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino, newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV, ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu, ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso, nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV, mwabatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.